Nkwebaza nnyo gwe munnange aneeyunzeeko era naawe akyanneekuumiddeko waneeno ku mukutu gwaffe guno eno. Munnange ekivulu kya Evelyn Lagu oba muyite Evelyn Nakabira, munnange ono nga yakafa ebbanga eriiseeka mabega wakati nga anaatera nga tannaba kufa. Munnange yali bw'atyo ategeseewo ekivulu ekyali kituumiddwa Evelyn Lagu Charity Concert, nga kino munnange kyali kyakumuyamba kulabika nga ate yeddabula wamu bw'atyo ne famire ye, oba agamba nti n'omwana we oyo bw'atyo Freddy Kasavu bw'atyo gwe yalabise nga ate aleka munnange ku nsi. Hano munnange nina ennaku nnyingi nnyo okusooka okutegeeza nti munnange kino ekivulu kyayongezeddwayo. Jjukira kino ekivulu kibadde ekyakubaawo nga ennaku z'omwezi 28 munnange guno omwezi gwennyini wali eri ku bbala ya Papa Miza Ssemakula, naye nno omunnange agava eyo oba agali mu nkuubo, munnange kino ekivulu kyasose ne kiyimirizibwamuko mpaka bwe batyo ne bakirondera dates endala. Era nno nga njagala nkutegeeze nti munnange omu ku bayambi abayambako ku muvubuka ono oba mutabani wa Evelyn Lagu munnange gwe yalabika nga aleka hano munnange omukulu gwe bayita Bosa ono ye Wazubairi family munnange bwe yabadde nga ayogerako bw'atyo ne Radio Buddu n'omukulu ambassador munnange yategeezezza nti munnange kino ekivulu baasabyeyo obudde obulala era batyo bwe babaddeeko mu meeting n'abantu abamu abavunaanyizibwako oba abayambyeko okuteeka ekivulu kino munnange bwe batyo baasabye baweebweyo obudde obulala bwa wiiki nnamba okuva mu guno omwezi nga 28 bwe batyo bakyongereyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi Okgujja balabike nga ate kigenda mu maaso. Munnange kino ekivulu kyakukolebwa n'ate era ne ssente ezigenda okuvaamu bwe zityo zaasabiddwa oba kiragiddwa nti zibeere nga aziyamba ku mutabani wa Evelyn Lagu ono gwe bayita Freddy Kasavu. Wabula emabegako wali eri njagala ne kino nkikujjukizeemu nti omukulu muganga owa Victoria University bw'ato yali avuddeyo mu mawulire n'agamba nti agenda kuwa omwana wa Evelyn Lagu bw'atyo basali alabike nga ate munnange asoma. Munnange bwe twamubuuzizaako ono omwami Bosa akwasaganya omuvubuka ono munnange yatutegeezezza bulungi nnyo nti munnange babadde tebannaba kugendayo kutandika kugoba ku nsonga ezo engeri gye badde bakyali mu kiwuggwe kinene ekyokulabika nga ate munnange bakkakkana okuva Evelyn Lagu oba omukyala Evelyn Nakabira lwe yabava ku maaso, naye nga basuubira nti mu bbanga tino banaaba nga basetolinze bulungi nga n'omwana akakkanye nga aweddemu n'ekiwuggwe bwe batyo bakugenda batukire omukulu muganga owa Victoria University balabe nga ate eboogera ku kya basale y'omwana ono owa Evelyn Lagu. Hano munnange bamubuuzizza ebibuuzo bingi nnyo era bwe batyo munnange ne bamubuuzaako omukulu ambassador n'amubuuzaako ne ku kyokubeera nga omukyala Evelyn Lagu ekivulu kye yasooka okutegeka ekyali kyasazibwamu munnange oluvannyuma lw'omukyala eyali mu office Namulondo munnange eyakisazaamu era nga kino kyakosa nnyo Evelyn Lagu n'agamba nti era yamubuuzizza n'amugamba nti omusango guno baali baaguloopako mu kkooti era nga gwali gukyagenda mu maaso ne bagamba nti kati olwo gwayimirira baabivaako oba babasasula. Hano munnange era omukulu bw'atyo Bosa owa Zubairi family n'atutegeeza bulungi nnyo nti omusango gubadde gukyagendera ddala mu maaso ng'era gutojjera n'olunaku Evelyn Lagu lwafa munnange we batyo balina okugenda mu kkooti era yagendayo n'asobola okunnyonnyola omulamuzi kweyo ebyaliwo. Wabula ayongedde ng'akkatiriza ng'agamba nti munnange bano bali mu nteeseganya bulungi nnyo era bagenda kubeera nga ate balabika nga abasigala mu ofiisi ya Namulondo balabika nga ate bateesa nabo munnange balabike nga ate basootinga era n'agamba nti waliwo enzikiriziganya ze bali mu kutuukako
era nga embeera tinabeera bubi nnyo, era asabye kimu kyokka nti basobole okubategeera embeera gye balimu ne gye bayitamu n'obulamu bw'omuntu oli eyavaawo, balabike nga ate munnange bano bakola ate ku nsonga za omukyala Evelyn Lagu. Bwe tuvudde awo, ono omukulu ubosa owa Zubairi family, njagala munnange era nkutegeeze atunnyonnyodde nti ku bimu ku ebyo ebigenda okubeera mu kivulo kya Evelyn Lagu kye batadde kye bongezzaayo mpaka ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja oba guyite October, munnange kigenda kubeera nga tekibeeramu bayimbi bokka, wabula kigenda kubeeramu n'abantu abo abalwadde b'ensigo oba abalwadde b'obulwadde bwe bumu n'omukyala Evelyn Nakabira bwe yali alina, era ng'agamba nti bano munnange baali mu group Evelyn Lagu gye yali akozeewo bw'atyo nga y'abalwadde ab'ensigo abaali bakozeeko transplant ne bagijja muno ne bagizza muli nga bakyaliwo. Nanti n'okusomesa bagenda kubeera nga basomesa bagambe obulwadde bw'ensigo buvaawa bujja butya, obufuna owono batuwona, abufunye nga mwagala kukyusa nsigo kiba kitya. Byonna bigenda kubeera mu konsati eno. Konsati egenda kubeera y'amaanyi, egenda kubeera yakuyigiriza, egenda kubeera inspiration, wabula yagenze mu maaso era n'ayogera nga atugamba nti munnange ayagala abawagizi babawagire munnange ne Evelyn Lagu oba oliawo gyali abeere nga asanyuka nti munnange ekirowoozo kikyaleka ku nsi nga tanaba kubaate kutuva ku maaso nti kyagenda mu maaso era ne bakituukiriza era ne mubalaga omukwano ne mu kaseera nga munnange atuvudde ku maaso. Hano munnange njagala nkujjukirize ddala nti wano tukuwa information oyo yekka owa ddala, tetwongeramu byaffe, tetujjaamu, wabula nga bwe kizze bwe tukikutegeeza. Ne kano njagala nkagambye ddaalumu nti omukulu bosa owa Zubairi family ku lunaku olwokusatu munnange agenda kulabika nga atuuza press conference bw'atyo bino abyanjule mu bantu era ategeeza abantu ng'ekivulu kigenda kuba kyongezeddwayo n'ensonga lwaki na buli kimu nga kigenda okubeerawo. Nga wembimannyonnyodde wano agenda kuba nga ayita tiimu y'abannamawulire alabike nga ate munange bw'atyo aginnyonnyola ekigenda mu maaso. Nze nno nsigadde ndi omu oyo kwoyo abantu bo abasinga okuwa amawulire munange agabeera agakagwawo naye ng'ago essaawa za kakati genyinza okutegeeza nti ge tulinawo kati agokya. So ekibulu kya Evelyn Lagu kyakubeerawo newankubadde singa bwe kyali kirangiddwa singa ennaku z'omwezi 28 wabula kyongezeddwayo mpaka omwezi ogujja mpaka ennaku z'omwezi nga 5. Bano bagira besetinga nga webatereza n'obadde bubulaabulamu. Webale nnyo webalire ddala gwe no munange abaddewo nampa amatu n'ompuliriza na buli kimu n'ogenda mu maaso n'okubeera nga okwasaganya. Nkwagala nnyo, kwagalira ddala, webale era weeraba.